mwebale nnyo era okukwatagana. Mujja kutwanguyira okukulembera singa munaaba bumu. Bwe muneeyongera okubeera obumu bwe butyo naffe kijja kutwanguyira okubakulembera. Ate era bwe muneetuma ebimu bye tulabye mmwe ne mubiraba ne musalawo okubikola, era kijja kuweesa ekika kyaffe n'ennyumba yaffe ekitiibwa. Mbeebaza olw'ekijjukizo kye mutegeka okuzimba era ne musobola n'okutukolera pulaani eyo, era amaanyi ge mutaddemu mu ntandikwa njagala mugaane kukendeeza tusobole okufuna ekijjukiro ekyo. Nebaza babamama mmwe okubalabirira ate naffe okwongera nga tukolagana nammwe. Ntuusa okusiima kwa maama gyali, maama akaaba amaziga tagasangulanga aga mutabani we. Naffe bwe tutuuka wa tukwasa ennaku, nayogedde naye ekiro, sennaba kuba the same kuba le nayogedde naye, akuleeta enyiike kuba yeebuuza lwaki si ye yagenda mu kifo kya mutabani we, ate ng'osanga ekyandibadde kituufu naye ate okusalawo kwa Katonda okwa bufu. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwongere okutusabira, mwongere okubeera naffe, mutubuulirire, bwe tusobezza mutubuulire, tujja kusobola okutambula mu nsi etaliimu Tamale Mirundi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.